babatwala bakuba jambo kuba gye bagenda bamanyiyo. Assalamu alaikum. Bano bakuba jambo naye bali nga bakanoga oyo ngaakaba gyagenda bamugumya. Era lumu nabuuzaako ne maama ne mugamba maama omanyi maama bwe yabeeranga n'omukola ewaabwe yantwalanga nendera baganda bange naye waliwo omukyala gwe baasiba kadaali ng'akaaba maziga nga ndi muto. Nabuuza maama omukyalo oyo gwe baasiba kadaali ng'akaaba akyaliyo n'agamba simanyi oba gyali oba yafa oba akyaliyo kuba baamusiba kadaali ng'akaaba maziga. Naye kati bano abaaliiro byagenda amanyiyo ate nekye bamutwala akimanyi kyagenda okukola. Kati n'olwekyo yembeera eyo abo Mungu n'abatonda n'abasukkulumya ku bitonde. Abantu bwe batandikira okusinza amasanamu Allah ow'ekitiibwa n'atuma nabbi Nuuhu yakoola abantu emyaka 905 be yali akoola baali bawangaala bbanga ki. Nabbi waffe Muhammadi yakoola emyaka 23 bakoola ba 7 ba 8 era yagamba nti amaaru ummati abantu b'ekibiina kyange bayina 60 wa 70 wakati w'emyaka 67 n'agamba abagenda okusussaamu batono nnyo emyaka 67. Olwaleero osanga omuntu w'ensanvu ng'ate akumpanya oba tulagawa. Nabbi Nuuhu lumu yali atambula n'asanga omukyala ng'akaaba nga bwe mumanyi abakyala be bakaaba nga bafiiriddwa. N'asembera ewali omukyala n'amugamba waaye ng'okaaba kiki n'agamba nfiiriddwa omwana wange n'amugamba awangadde ebbanga ki n'amugamba abadde n'emyaka 3 n'amugamba awangadde. Omukyala n'agaa yandibadde atuusaako ku myaka 5 eby'abavubuka. Nabbi Nuuhu n'amugamba wajja kujja omulembe ng'omusajja omukulu afiira ku myaka 87. Omukyala yasirika yamubuuza n'amugamba banaabeera bantu abo n'amugamba bajja kubeera bantu bajooge n'omutonzi bakole bye baagala. N'amugamba bagenda kuzimba golofa Mungu azibajjemu. N'agamba abasinga obungi ennyo bajja kubeera ku duniya batono nnyo abanaabeera ku akhira. Omukyala yagamba nti ogw'omulembe be gunsanga osinza kuva mu kisiikirize kya muti. Yakiyita kisiikirize kya muti. Naye kati tuli tutya bani be yali ayogerako tuwangaala emyaka emeka abaddu ba Allah bali nga tebannatuuka ku gundi ku nkomerero ya mulembe naye ffe tuli ku nkomerero ya mulembe. Abantu ba Nabbi Huud baali bawangaala balina amaanyi era ebyo byali bitonde. Allah n'agamba lam yukhlaka mithluha fil bilad. Ebyo Allah tagenda kuddayo kubitonda. Balina amaanyi. Balina ennyumba 2. Ennyumba emu nga yagikola mu nsozi. Bawookoolanga ensozi n'engalo ne bakolamu n'ebisenge mwe bebaka ne famire zaabwe. Ne bazimba ennyumba waggulu ku nsozi. Eno bagibeerangamu ng'omusana gwaka. Wansi mwandaaki babeeramu na butiki. Batuuka okubuuza Nabbi Huud man huwa ashaddu minna quwwa. Huud bw'otulaba ani atusinga amaanyi? Allah n'amugamba bagambe yabatonda yabasinga amaki. Naye okumanya ayina amaanyi agamba sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuman fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya. Epewo yakunta kubo omusajja n'emujja mwandaaki ebiro 7 n'ennaku 8 husuma ezigoberere watali kuyimirira. Omusajja n'emujja wansi n'emutwala waggulu ogenda okudda tekuli mutwe. N'emujja wano n'emukuba ebweyogerere. N'emujja wano n'emukuba erugazi. Balina amaanyi. Abo bemulaba abo Mungu yagamba tagenda kuddayo kubatonda. Omumanyi omu bwe yali agamba abasajja yagamba nti abo bemulaba abantu ba Nabbi Huud bamalanga emyaka 10 tatunudde ku mufu. Emyaka 10 omala biseera kimu. Emyaka 10 nga tatunudde ku mayiti. Omumanyi omu n'agamba nti ow'omulembe guno owaleero n'ayina akaggo k'atambula nako omuggo gwe oli akaggo ke yakwatanga ne yejjisa amannyo mu nnyama. Ennyama mu mannyo ono kakwata
baali bawangala ate bajoga nnyo ne Mungu. N'olwaleero we baali babeera tewali ayinza kwesazaawo. Era nabbi yagamba be muba muyitawooko nga mulengera muyiteewo nga mukaaba ate nga mwanguwa. Nabbi n'abagamba omuntu ayagala okuleka obulamu bwe ng'alabika abukooye tuukako awantu awo. Olabe Mungu bwe yanyiiga n'okutuuka olwali obusungu bwe bukyaliwo kuba wabaabeeranga ate oyo Huudu kale naye nabbi Nuuhu yawangala. Bamubuuza Nuuhu gw'osinza okuwangala edduniya ogirabye otya? N'abagamba edduniya ngirabye kiringa ng'omuntu bw'ozimba ennyumba yo n'ogiteekako emiryango ebiri n'oyingirira mu mulyango guno n'otuulamu akaseera oluvannyuma n'ofuluma n'otambula n'ogenda. Edduniya bwe ngirabye. Naye nga Nuuhu emyaka emikati yawangala, yakowoola abantu n'abakowoola ne bagaana emyaka 95. Allah n'amulagira okusimba emiti, n'asimba emiti yagisimba Jorodani, eryato ng'aliragira mu Lebano. Tebereza okukula kw'emiti okugisala asombe embaawo gyali myaka. N'amaliriza nga bagaanye n'akola eryato lye. Omwana amuyitako nga bakola lwetyo mutabani we, taata leero ate ofuuse mubazzi, eryato wano linaatambulira wa? Tewaali nnyanja. Namugamba mwana wange eryato ligenda kutambula. Ekiseera kyatuuka enkuba neeva waggulu ne wansi. Namuyita mwana wange jangu twebagale. Omwana n'agamba saawi ila jabali yasimuni min alma, ngenda ku nsozi zigenda kunkuuma ku mazzi. N'amugamba la asima alyawma min amri llah, olwaleero tewali kwekuuma ku kiragiro kya Allah. Wahala bainahuma almawju, amayengo ne gaziba wakati w'omwana ne taata. Fakana min almughraqin, omwana n'azikirira. Abange tugenda eno ensi mugiraba tetuliiko. Nabagamba ntera nnyo bagamba otuulangako wooli mu kayumba ka bbaawo mu nnyumba yo gye wazimba n'ofumiitirizaamu olunaku olw'emiranga n'oteeberezaamu essaawa mmeka? Saawa 8, saawa 10. Ezo essaawa gyeziri ezizo nezange gyeziri otuulangamuuko. Bannange njagala obategeeza tetuli baakubeerawo wano. Ate bwe tunaaba tubuliddeyo nga tugenze bano ebiseera bye banaabeera bajja kusaala esswala zaabwe wammanga, basaale subuhi bazimalire mu ishaa'i, ng'ebiseera biweddeyo bagenda kwebaka. Bagenda kusaala subuhi, dhuhuri, asiri, magaribi, ishaa'i nga bazisaalira mu biseera ebyo. Ebiseera bifunda bufunzi. Kati fe olunaku olwaffe toyinza kulugatta lunaku lwa nabbi Nuuhu. Olunaku lwa nabbi Nuuhu olunaku lumu weeye wiiki yaffe, wiiki. Era kyova olaba omusajja olaba omusajja ow'emyaka 40 yono gwe bakyayira n'amazzi mu bitooke nga bamuyitambwa. Naye owedde ow'emyaka 40 yali atya? Owekitiibwa nabbi Muhammad yatumwanga wa myaka 40. Emyaka giba gijjudde. Naye kati ow'omulembe gwaffe gwano w'osanga ng'avuga pikipiki ng'ayimiridde ku pikipiki agivuga atambula. Ate bano abaaliyo tebakyatawana kugamba nti njira awanika buwanisi kugulu. N'ogamba awanika okugulu tayinza kugwa nti alaba. Kakati omusajja kwe tugamba nti kakati olwayo ku mulembe gwe tuliko nti afuze musajja mukulu atuludde amagezi gajjudde myaka 65 nga tuludde. Naye kati owaana atandika butandisi ana era n'omusanga ng'akwana myaka 4 okyakwana. Waliwo nno abawala be baagamba nti kakati gwe muzeeyi ate otukwana ate batabani bo bakwana eki? Kati ate gwe otukwana. Tubeere n'ensonyi. Naye olwaliro abantu tebakyayina nsonyi. Abantu baagadde abaana abawala bakyala babe baleese ewaka. N'omusanga nga ayenze ku mwana wa mukyala we. Ate mukyala we naye ng'amulimu abaana. Obwenzi nga bungi, obwononefu nga bungi mu nsi. Era kinjijukiza ebigambo bya nabbi Muhammad
beyagamba bamuhajirun n'abagamba ya maashara almuhajirun abasenguse mmwe ebintu biri bitaano binaaba bisse gye muli nga mukyali balamu naye nsaba allah bireme bibasangawo nga mukyali balamu n'agamba lamutudhihiri lfahisha fi kaumin katti obwononefu tebugenda kweyoleka mu kibiina illa khashafihim lawja okujja katonda agenda kubaleetera endwadde allati lam takun fi aslafi eyeetaaliwo mu abo ababasookawo tunulira olwadde abakyala bebambala omukyalo omusanga nga ayambadde legging nga n'ekikalu akubye ate nga atambula ate nga ali comfortable ng'atambula nosanga olwaliro omukyala wa myaka 6 myaka 5 ayambala bumini n'ebisambi birabika banne ne bagamba nti kale oyo anoonya ate duniya mu kunyiga abakazi banyiga bubi wateeka ekizigo wewajja enkanyanya akweka myaka naye abaana bamutegeera guno omulembe gwe tuliko mulembe mutegeevu gwa .com toyina gwolimba tokyalina gwolimba kati nakyo olaba omulembe gwe tuliko kati bemupibi basobedde balimbye abantu emyaka 20 bagamba tulina mmwe ekiro bwe butuuka babeera ne mu 7 emisana babeera nammwe aka ne bawaga ne mugamba bawaga ne kakati abaana babafungula bonna ne bokwata sente baga gundi yakutte sente bazitwalidde mu kiveera kya kiragala motoka ya gundi yagitutte guno omulembe gwe tuliko tokyalimba era mwe basiraamu ntira nnyoga bino ebintu abantu bagala byogera mwe basiraamu abaddawo ne muga nti tulonde gundi ku lw'obusiraamu akoze eki ku basiraamu be mwalonda ne mutwala ani gwaliwuddeko ayogera naye bwowulira ebigambo luttamaguzi byayogera luttamaguzi byayogera nga luttamaguzi nga bwomumanyi omwana omusiraamu gwe mwalonda ayogedde ebigambo ki be bamu abakwata sente era kana akalulu mungu walutuusaayo kagenda kubeera kazibu kana akalulu ate balimbye elaya emyaka nanolimba abantu mwena ab'ekibuga kale naye tebereza ab'omukyalo abange abagambye mu mulonda agenda kubaleetera amasanyalaze anaagaleeta ajja galeeta waba wabulayo ennaku 2 mugenda okulaba emitinga gize bagenda galeme tutawolo tutuyina gwe tugenda kkawa ne mumuwa obululu bwe mumala okulonda wayita ennaku 2 mulaba emmotoka ate enonya emiti ne mugamba ate abange mugitwala nti abannange tujja kugiza era kyova olabanga babaga nti pulezidenti alondebwe mu paalamenti babalimba dda tikikyalina bina abantu bagala kubyogera tewakyali kati wallahi nkulayo guno omulembe tokyalina gwolimba guno omulembe gwa .com bakulaba bulabi kokusikirimu kwe bakulabira agamba buuyo ne mumala emyaka 20 mulimbalimba bantu kati bwolaba ono gwe basibidde eruzira bali mu katemba mbw ali luzira ne krisimansi agiridde omu alimbalimba bantu ate kino njagala okukibate mwe abasiraamu mmwe mwandibadde besimbu ngeri mungu naye gwoyogera omuntu nga toli mujasi tolina tosobola kufuga Mandela yagenda okufuga yayina emundu mu Qur'ani mulimu mungu kyatayogera mmwe mwabandibadde n'abasaale mu bintu ebyo ne mubeera bagumu abayisirayiri essuubi lyabagwako nga tebakyayina kutaasibwa kwonna bagenda okulaba nga Musa azze Firawuna yatta abayisirayiri nga tayagala muyisirayiri afuge n'asala abaana kumpi yasala abaana 9,000 abasazi ne bajja ne bavuga ssebo Katonda waffe tusse tubadde tukusaba tubeere nga tetutta omwaka n'agamba guno omwaka temutta kati omwaka ogujja mutte Katonda akulaga amaanyi geggwe omusiraamu Haruna ne bamuzaala mu mwaka ogutattibwamu Musa ne bamuzaala mu mwaka ogukola ki okutibwa maama we yeeralikira nnyo okuzaala Musa n'amuzaala yagenda okuzaala ng'azadde mwana mulenzi ate Firawuna asala baana baki n'aloota ebirooto ebi genda ogule essanduuko oteekemu omwana omuteeke ku kiyira n'agaana emirundi eki ekyavaamu n'agenda n'agula essanduuke naye ekirooto kimugambye omwana oyo tugenda mmufuula mubaka ate tugenda mmukuddiza omukyala teyakakasa
waliwo abakyala bamugamba naye nze kyendaba okumuteeka mu ssanduuko omuteeke ku kiyira afazaali mutte omutuge tumuziike wali tulabe entaana kati omukyala nawaliriza naga nti akamuteeke mu ssanduuke namuteeka mu ssanduuke namuteeka ku kiyira essanduuke yagiteekamu omugwa negenda nasika negenda nesika omulundi ogwokusatu Jibuliiro yajja nekutula omugwa yamuleka mu maziga maama wa Musa nagamba mwenye namugamba kuswihi essanduuke eyo gigoberere erabe gyokola ki essanduuke nagigoberera essanduuke yaggulira ku mwalo gwa Firawuna mutunulire Mungu mmwe oba muzanyisa Mungu neggukira ku mwalo gwa Firawuna abakozi ne bagisitula ne bagikwata ne bagirinyisa waggulu bagenda okusaanukula nga mulimu omwana muki yali anuuna ngalo ng'ayina ekyenyi kimasamasa Allah w'ekitiibwa n'abayingizaamu omwagalwa okumwagala Katonda yateeka okwagala abantu temukimanyi ate Katonda gw'aba ataddeko nga bamwagala ne bw'okola otya ggwe mwabasiramu mulinga nga abatabimanyi era wano Musa bwe yakula ng'agenda owa Firawuna ng'agenda bwe yali agenda n'alengera omuliro bwe yalengera omuliro agenda okutuukawo nga waliwo amaloboozi maki malala n'amweyanjula innani ana Allah Musa bw'oyogera naye ne Allah Musa yagamba obulamu bwange bwakyuka nga buli kiyungo kyonna mpulira kiwulira buli kiyungo kyonna kyasumulukuka okwogera naani Allah w'ekitiibwa n'amugamba ya Rabbi nkusaba ompe omwaganya ompe muganda wange Haruna waj'alli waziran min ahli onteera omubeezi mu bantu bange Haruna akhi Haruna muganda wange ushdudu bihi azri onyweze naye omugongo gwange wa ashrikuhu fi amri aneegatteko mu nsonga yange yowa nabbi kainusabbihaka kathira tugenda kutendereza nnyo bw'onooba okikoze wanadhukuraka kathira era tukwogereko nnyo innaka kunta bina basira gwosinga okutumanya obiwulira ebigambo Mungu bye yamuddamu yamugamba lakad utita suulaka ya Musa oweereddwa kyokoze eki walakad mananna alaika marratan ukhra tuyina ebintu byetwakuwa omulundi ogwasooka mu kiseera we twateekera Firawuna ne tumuteekamu okukwagala ate Firawuna yali atta abaana baki gwekyo tekikujjira owakanye olayire mulimu n'abasiraamu abalayira erinnya lya Mungu gwe Mungu omuzanyisa gwe Musa najja mugundi mu lubiri n'akulira mu lubiri lwa Firawuna ono omuwala gwe bagamba kuberera essanduuke n'agenda n'agoberera essanduuke basaanukula omwana bamuleetedde abakyala bonna abayonsa omwana aganye okuyonka ono omuwala ababuuza kiki omwana wuli aganye okuyonka baleesa abakazi bonna abayonsa omwana aganye obadde ogamba kinze wali eyo omukyala ayonsa abaana naye munaamuwa ssente navuga omulina titumulina mumundeete mutuleetere ono omuwala n'agenda n'aleeta omukyala n'amutuusa mu lubiri Musa okumuteeka ku bbeere ng'akola ki n'ayonka n'amala okuyonka n'amuzazika mukyala Asiya yamugamba tubadde tusaba omwana oyo ogende naye eka namugamba nedda siina gye mumutwala ayonsa omwana nga n'omusaala akola ki naye Allah agamba singa tekyali kikusiba mu mutima gwa mukyala bandibadde bamutegeera nti ayonsa buki mwana we naye tunula ebyo tebikulaga nti Mungu alina amaanyi Firawuna n'atuula ku ntebe omwana n'amwerippa ku kirevu n'agwa wansi n'agamba Asiya n'agamba omwana ono tumutte n'agamba omwana tategeera n'agamba kale kabamuleetere eki ne bamuleetera enteene n'omuliro Musa yakwata muliro enteene ne zookya olulimi n'engalo bagamba Firawuna yajjanjaba Musa ng'ayagala nnyo era bwe yawona yasanyuka nnyo Musa ali mu lubiri lwa Falaawo mutunulire buyinza bwa Mungu Musa n'abeera omwo bamuyita mutabani wa Firawuna ayambala ku ngoye za Firawuna avuga nsolo za Firawuna yattanga baana ba Isirayiri wekyo gwe Mungu ayina kyatassa mu Qur'an okujja butamanya kusoma Qur'an tugimanyi kungulu naye mulimu ebintu bingi nnyo Mungu akulaga nti ayina obuyinza gwe Qur'an ogisoma ogyeka kulaga nti kulillahumma malikan tu'ti lmuluka wa tanzi'u lmuluka wano lafudhu yakoze yali tanzi'u kuba amujja kumujja nga tayagala netubujja oyo gwe tuba twagadde
N'olwekyo abaddu ba Allah abalungi, nze nsaasira beemupi bano olwaleero baba n'abalimba ki kakati bajja bonna babambula dda bati batambula bwereere era banoonye kati abamu beemupi banoonya gye bagenda okwesimbirawo, abamu bakyusizza n'ebitundu. Nosaasira ono omuvubuka eyali akiikirira Kawempe Bashiri Kazibwe takyasobola nagenda na mu constituency era okugenda ng'ayagala kufa. Mutunulire abantu bwe batuuse kati ng'okyalimba bantu, guno omulembe okyalimba, olimba ki? Byolimba bye bikulimba kati. Ate abantu bagezi ojja kuba wa ssente bazikulyeko naye nga bamanyi gye bagenda bo. Bajja kuzibya ssente era bakugire. Nina mukwano gwange Seeka munnange wane kangulumira musajja watu yatunda ebintu bye nga yesimba kuwerosi. Seeka n'agenda n'atunda ebintu bye, naawe abanywi b'omwenge ssente ne bamusitula Seeka Haji n'agamba mpiseewo. Bagenda okukebera mu kasanduuke yasangamu kaduluke namugamba naye Seeka wakimye eki mu bintu ebyo? Mwe basiraamu buli Seeka ali wano, wallahi Seeka oli wano weesimbye, wallahi sikuwagira genda mu bintu ebyo. Ebyo ebintu bigendwamu bayaaye ate abatalina nsonyi kuba ye bo balimba bulimbi. Naye Seeka ayogera kampeyina wa Allah atayinaako kkomo, oyimirire osabe obululu bakuvume kuba buli kyayagala ajja kukigamba. Oyimiriremu mwana nti njagala kalulu, baleke bali bagende n'ebintu byabwe. Naye gwe omuntu wa Nabbi Muhammadi namugamba Seeka wanoonya nanga Seeka sikyaddamu nemwatubiddemu ebyo bintu. Ebyo ebintu birekera gwolimbe olumire oluyiteko obulimba ngwe mulowooza abo boogera mazima byakulimba bulimbi kulimba. Era ebyo ebintu byolaba yababbi kati wano kulubya abamu mwabulirako omwana w'omwami yeesimbawo ku bwagundi ku bwa mmeya bwa Kampala n'ava mu nju n'abantu 7 n'agamba bano bengenda okutandikirako abange. Bagenda okubala bokisi mwe balondera nga mulimu kake yabuuza bano banne mwasudde wammwe bannaffe. Salaamu alaikum. N'olwekyo abaddu ba Allah balungi teri okulimba kibi, mikwano gyange bakkiriza. Na Allah ow'ekitiibwa nadda ku Nabbi Ibrahimu, wano yagamba ala Ibrahimu, abantu ba Ibrahimu. Lwaki yagamba ala Ibrahimu? Ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadi Sayyidul Bashar mwe yava, Nabbi waffe Muhammadi mwe yava mu ba Ibrahimu. Ate Ibrahimu yennyini kutandikawo haramu. Ibrahimu yalwawo nnyo okuzaala. Sara n'amugamba kwata ku muzaana tunaafata tuzadde. Ibrahimu n'awasa Hajara n'azaala omwana. Ibrahimu nga bw'omanyi omusajja nga tonalaba ku mwana, amagezi gonna gali ku mwana, ate Sara n'akwatibwa obujja. N'amugamba wano ojjawo omwana abantu bo nja kubatemamu ebitundu 2. Ibrahimu n'akwata omwana, Hajara n'amuvaako emabega. Abamanyi bagamba nti yajja ayera buufu, Sara aleme kubagoberera gye balaze. N'agenda n'amutwala okumpi ne haramu. Tewaaliwo bantu nga nsikonjereere. N'amuzazika mu muti. Mu kumuzazika mu muti teyatuula na kutuula, yakwata kuba erimuzza mu Palasayini. Hajara amubuuza owange otulekedde ki wano awatalina bantu, tewalina nnyumba? N'amugamba oba Katonda yakulagidde? N'amugamba Katonda yandagidde. N'amugamba baba yakulagidde la yudayyana, tajja kutulagajjalira. Hajara n'addayo n'atuula ku mwana. Ibrahimu agenze mu muti. Olwaleero mukazi kiwoyinza okuwasa n'omuteeka mu nnyumba ey'essubi, era bw'omuteekamu n'ogenda okukola odda agenze. Naye mutunulira abantu balina yakiini eyo. Hajara n'alya entene ne ziggwawo, amazzi ge yabalekera ne gaggwawo. Isimayira n'atandika kukaaba nnyonta. Hajara n'agenda ku kasozi Swaffa, mugenda kukalaba baligendayo nga katukula bulungi nnyo. N'akavaako n'agenda ku Marwa anoonya anaamutaasa. N'akavaako ako n'adda n'atambula anoonya maki. Omulundi ogw'omusanvu Jibrilu n'amugamba genda olaba omwana waasamba ebigere wafubutukawo amazzi.
najja nateeka zamuzamu owekitiibwa nabbi muhammadi eka singa teyagakuŋŋaanya gwandifuuse mu ggo ogweyawulidde. ne bawa isimaila naawona ennyonta, tewali kaaba eyo gyolaba nga tennabeerawo, naye ngaomuzimbo weeguli, naye ngaate tebagulaba. Ekiseera ne kituuka, isimaila n'akulira ku mazzi ago, baba bali awo abajuluhumi ne bagenda ne balengera ebinyonyi, ne bagamba ebinyonyi bino we bibeera wateekwa okubeerawo amazzi. Bajja batambula ne bagwa ku mukyala, amugamba waayi tusaba otusenzeeko wano. Omukyala n'abagamba mukubasenza wano nzikiriza, naye amazzi gano temugayinaako buyinza. Ne bakkiriza ne basengaawo. Bwe basengaawo, isimaila n'akula n'alaba bano abajuluhumi bazaala omuwala, n'awasa ku bawala abo. Iburahimu agenda okujja obbalambula, amusanga awasizza. Teyamusanga wabuuza omukyala aluwo ono, yagenze kuyigga, naye ate bwagenda okuyigga addiraawo tusula njala, tetulina naketulya. Iburahimu n'agamba ono mukazi kigwe yawasa, mulabye muddu wa Allah, mukazi kigwe yawasa ono atalinaamu nansonyi. Mugambye bwadde akyuse omulyango gw'ennyumba ye gwatunula wabi nnyo, mundabire muntolere essalaamu. Era isimaila bwadde okuyigga, omukyala n'amugamba ebigambo byamugambye. Isimaila n'amugamba taata oyogedde naye ebigambo bibi, anyiize siba ebintu byogende. Yasiba ebintu n'agenda kwogera. Naye abaffe tunuulira embeera olwaliwo eriwo ne Hajara, engeri Iburahimu gye yamuleka wali. Hajara laba enniya gye yalina. Abafunye ku kyansi okumpulirizaako olwali, tubuulirire abaana baffe. Olwaleero abaana bafumbirwa basajja balina ki? Sente. Bw'oba tolina sente tomukola ki? Towasa. Sente zafuuka sente, naye sente zinaakomawa? Bamaama mubuulirire ku baana. Abaana batudde ewaka, ate baddu ba Mungu abalungi. Ogenda n'osaba omwana ebintu okuleeta, ebyakulema okugula. Genda ondeetera seeti y'entebe, tondeetera seeti embi. Ate njagala tanka ya mutwalo gumu, genda ondeetera. Byaki by'omusaba? Omusajja mugambe ajje. Bw'aba teyeesobola mugambe ajje mutuule mu ddiiro, muwe omwana bagende. Naye olwaleero tujje abavubuka abawasa weebali. Ate omuwala najja n'awasa omuvubuka najja naga njagala bukadde bubiri amahale. Agajjewa kino nkibagamba, gwe bagaba ne gwe bagabira n'agaba, bwe bagattagana enniya zaabwe zonna nga ziri ku kimu ku sunna z'owekitiibwa nabbi Muhammadi, Allah abateera omukisa mu bufumbo bwabwe. Naye olwaliwo we tuli, ono gwe bagabira alina kyayagala mu muwala, bw'anaakimalanga amugoba. N'omuwala alina kyayagala mu musajja, n'ono agabye alina kyayagala ku oli gwagabidde. Nze tekigenda munansonyi okubanyumiza kyo, sigenda kwerabira mbaga yakyotera mu bulamu bwange. Mukwano gwange yampita n'antwala ekyotera, nagaseeka gyatugenda ekyotera osomese ku bantu, neŋŋenda ekyotera. Twalinda abagole okuva ssaawa 6 ne ziwera essaawa 10, naye nga seeka somesa, abagole banajja nensomesa 11 paka 12, ne mugamba nkooye. Abagole tebannakola ki? Ziba zibeera ssaawa 12 kitundu. Maama w'omuwala akubira omuvubuka, owaayi muli ludda wa? Mutemujje. N'agamba maama twandize naye sirina ngatto. Maama w'omuwala yasindikira ssente omuvubuka agule engatto. Bw'amusindikira ssente n'agula engatto, waayita eddakiika nga namuziguze nti ye ate kati ki? Ate twandibadde tujja naye sirina mmotoka. N'agamba ku bavubuka abaava e Kampala baali bangi bannyina nga balina mu mamotoka, n'abagamba mukwate emmotoka 4 nga zirimu abantu, mugende munona egundi mukoddomi waffe. Ne bagenda ne bamunona, yajja n'akasawo ka sukaali ka kilo 25. Bayingira ekidaala ssaawa 1:00. Ne mbagamba mbeegayiridde abantu bano tubawoowe. Bayingira na buyingizi mu nnyumba. Ne mbagamba tuwoowe abantu bano ne tutuula, nze nabawoowa nze mwennyini. Ne mbagamba mugambe omuwala ayagala ki? Amahale.
omuwala nagamba seeka bampe Kurani. Ne mugamba omuwala akwagala asabye Kurani, muwe Kurani. Kurani twagibaliramu emitwalo emeka? Ne mugamba leeta emitwalo 5 tugimuwe. Naga seeka ne bumpuuzika sirinamu kikumi. Kati gwe twali naye ono naga seeka omusiraamu muwongerezaako omutwalo gumu nenga bakuwaddeko omutwalo gumu guguno. Nagamba seeka bampadde omutwalo gumu sirina. Kati omukyala muwogo omutwalo gumu nja kuzimuwa ezisigaddeyo. Kakati omutwalo gumu ne bagutwala eri omuwala. Omuwala mubuuza ono akuwadde omutwalo gumu okkiriza? Nagamba seeka ajja kuzimpa mu mpoogo. Mutunulire abantu abaagala okufumba. Bagamba n'omuwala embaga okuyimirawo yatunda saaluuni ye. Nembawoowa ne tuvaawo zaali ssaawa ndowooza embaga okuggwa zaali ssaawa nga 5 ne twebakamu essaawa 2 twazuukuka ndowooza ssaawa nga 9-10 tugamba tutandika okutambula. Waayita omwaka gumu mbuuza owaayo omuvubuka mwannyina owaayo abakyala bali bennawoowa abavubuka bali. Nagamba seeka abavubuka bwawoowa Mungu yabagaggawaza bazimba nadde ennyumba njagala kukutwalayo ogenda obabuuze. Ne mubuuza bazimba naga bazimba Makindye. Ne mugamba ojja kuntwalayo ngende babuuzeeko. Gwe nkubuuza maama w'omuwala okusindikira omuvubuka ssente yalina kyamwetaagamu? Yali ayagala kukola ki? Kutwala muwala gwe. Mukiyita kyamuzannyo. Bano abaleero baagala ssente. Nze mukadde wange Sheikh Tamusuza bwe yali agaba mwannyinaze twagabira Katego omukyala. Katega mumumanyi Seeka Katega? Abamumanyi muwanike emikono. Sheikh Katega omugenzi najje waffe mu tawuni Kibibi. Seeka n'abaaniriza ekibibi mu tawuni. Namugamba tusanyusa okulaba muzze nti alhamdulillah be muba muzze. Namubuuza ekkooti nga toyambadde? Nagamba muzeeyo ekkooti nagireseeyo nagyerabidde. Seeka najjamu ekkooti ye namugamba yambala eno ekkooti mujjeeka tubaanirize. Mutunulire abantu abo. Najjeeka n'awaayo mwannyinaffe bakulu baffe bagamba Seeka ogaba mwannyinaffe ejjinja yeyaani anaagendayo? Seeka n'abagamba mwe temugendeyo ngenda kufuna abagendayo. Abagendayo bajja kubeerayo. Mutunulire abasajja abo. N'amugabira mwannyinaffe naye ekikwewunyisa bwe twali tusomera e Bugembe gaafuuka maka gaffe. Omwana gwe twasooka okuzaala mwannyinaffe gwe yazaala ye principal w'e Naggalama. Enniya erina kikulu nnyo kyekola. Abavubuka bali tebaalina ssente ate n'omwana n'ateeka obwesige mu muvubuka nti ajja kuzimpa. Kuba waliwo ne gwe nawoowa ate waliwo gwe nawoowa eyo nno nayo yali mbaga kuba natuuka leeti ssaawa ng'emu kuba bampita nti owayi gy'otuwoowe n'enzija ng'omusajja aviira Walamambi aviira Ludda Sibajja weeyo Solonko babeerawo bweyogere n'enzija bwenzija nembaga be basindise baluwa nti baali bavubuka 3 nembagawo nti ye kati mbuuza waayo amahale ssente mmeka? Omukyala naga Seeka njagala emitwalo 5. Ne mugamba musajja waayo bagambye leeta emitwalo 5. Nanga Seeka muŋŋambire ssente nja kuzimuwa. Ne mugamba waayo bagambye ssente bagenda kuzikuwa mpoowe. Naga Seeka waba tazirina kankuwa emmere oli ogende. Oyo omusajja muzibu nnyo ku ssente oyo gwolaba oyo. La ilaha illa Allah. Ne mugamba waayo yaŋŋamba Seeka ne bekuba kubulako ebibiri sikkiriza. Omusajja oyo gwolaba akanula amaaso ssente muzibu nnyo. Omusajja yakuba essimu ku mayumba ge agapangisibwa n'abuuza abazisolooza muyirawo ku ssente awo nti eyo muyirawo bukadde bumeka? Aga tuyirawo bukadde 3. Musindike ku ssimu eno emitwalo 5. Nangamba Seeka wababa basindika basindike n'ezijjako. Waayita eddakiika 3 nangamba Seeka ssente zituuse batuwoowe. Oyo nno tomuyita yali mukazi oyo muyita abasajja bazibu nnyo. Salaamu alaykum. Namira omwoyo gwange neejjamu okuyisa abantu abo bulungi nga nkomekkereza. Abantu abo tubayise bulungi. Abantu abo okubayisa obulungi kwe kwesiima kwaffe. Amaka gaffe kwe kweyagala. Abantu abasinga obungi abo be mulaba abo ate abo tabia yaabwe kubawa. Era bino ntera nnyo byogera. Ne mbagamba omusajja omukodo obonaabona nnyo ewaka. Omukodo
era omukodo gwosanga ng'ayimiridde maama Zahara stokisi yange eruwa tuzambala ffenna oli mukodo ani anaakugira nosanga omusajja bannange nosanga omusajja nga ajja adduka yenna atuuyanye n'omugamba ngaodduka maama gundi agenda kwoza ngoye mulimu omutwalo gwange kati ayinza engoye atwale ki salamu alaikum abasajja b'omulembe guno ate tuli bakodo nnyo gweokimanyi nti waliwo eyasiba mukazi olwakataasa kemwanyi naye omukazi atunda akataasa ako agenda agule omunnyo tewali munnyo omusajja olwajja yasiba mukyala mukomera kataasa balina n'abazzukulu batabani be bajjayo maama waabwe bwe yavaayo mukomera n'abagamba mulabe beesibye mukyala wange kati omulala yepankire ku mwanyi zange kati wali ogwosanga n'omusanga ng'aze asabye ekyayi ewaka ne bamugamba tewali sukaali n'abagamba mumuleete kyayi ne baleeta kyayi kumbe yaguze haafu kiro eri mu nsawo n'asa n'ebijiiko 3 n'asiba n'amuzza mu kkooti salaamu alaikum abantu abo tubayise bulungi era kino njagala bategeeza okweyagala kwaffe abantu abo kubawa kwatangako ku ssente omuweeko ate abavubuka baleero bawasizza bagamba nti seeka mubuulirira abakazi naye abavubuka temubabuulirira omuvubuka ne bamugamba okunaaba tayagala kunaaba ne bamugamba kati tonaabe nti naaba ekikwena empewo naawe gyolaba bane byebiki ebyo bannanga abavubuka baleero kiki omuvubuka n'owagenda n'owasa omukyala n'omala naye emyezi 2 n'ogoba omukazi obwo bubeera bufumbo kyova olaba abasajja bali bemulaba bali babuulirira omukazi okumala emyezi emeka n'omusajja gyoni ogenda kuwasa Merida obufumbo si muzannyo bwe mugenda emyezi egi naye ffe kati ono olwaleero bw'alaba nti nkuze ndi musajja mukulu alhamdulillah kati ŋŋenda kuwasa naye nga tabuuliriddwa nako omulala n'omusanga nga mukweyambula obweyamuza amala kujjako ttaala engoye bwe baba balemezzaako ettaala azambulira mu bulangiti ati kimugambe kiki kyokweka ekyo kati biki salaamu alaikum kiki bannanga obufumbo si muzannyo obufumbo naye abavubuka b'omulembe guno muzanyisiza obufumbo bannanga abo kubabwa abo buli lwobabwa amaka geeyagala era ojja kudda ewaka nga weeyagala kyova olaba abamu badda ewaka nga beeraliikirivu n'omusanga baagala kuggala muzikiti agamba kansaleyo sunna eno mmalirize era nedda twagala kuggalawo n'asaala ayagala asange nga beebase naye abasanga bakyatu n'abagamba okomyewo tutandikire bwe twakomye nabo owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi bwe yali afa yatulamira nnyabo n'abagamba mbalamira okuyisa abakyala abo bulungi n'abakyala mbalamira okubayisa obulungi n'abagamba abakyala abo mubayinako ekivunaano nabo bayinako ekivunaano ekivunaano mu abasajja kyemulina ku bakyala kubeera nga mubalabirira kubeera nga mubambaza kubeera nga mubaliisa n'osanga omusiraamu ayina mukyala we essaawa yonna abeera anyiize bunyiizi gweokimanyi nti mulimu abanyiiga ne bagiyita ibaada tayinza nakusaaga nako amasanyalaze ne begavaako tayinza kumusuna nako abuuza ani ansunye wabula abeera awo tinze sizannya na mukazi etozannya naye onoozannya naani ng'osinga nabbi waffe Muhammadi nabbi Muhammadi yazannyanga ne bakyale bwe yazannyanga n'omukyala walowoozanga nti si nabbi ate nga nabbi eswala bwe yayingirangawo omuzannyo n'aguggalawo nabbi n'atuuka n'okusula ku mukyala we ne batuuka n'okudduka muuko naye ne batuuka n'okugenda okunaaba naye naye gwe olwaliro ne bagamba nti jangu tunaabe ffenna aboonaaba wekka totukula naawe onneesibyeko kakati akwesibyeko atya bannanga abantu abo tubayise bulungi abasiraamu abaddu ba Allah balungi tubayise bulungi mukubayisa obulungi naffe tujja kubeera kyova olaba ntunda omusajja n'osanga omusajja nga tamanyi na sayizi ya mukyala yampaleyo gyayambala nga toyinza kugigula nakugula lwaki tomugulira ku mpale
lwaki tomugulira ku peti nogiteekako mu nso nojali nogiteekawo ku buliri gwe nogenda nonaaba yagisanga busanzaawo ate bwebutuuka ekiro mu bukodo bwolina nga ate oyanjuluza omukono oti kati okwata kwani ate kati ngaoli mukodo tuyise bulungi abantu abo abaddu ba Allah balungi bagambe abaana mugende wabweru bagambe abaana bato mwenna mugende wali mu kisaawe abaddu ba Allah abaana bato mwenna abawala n'abalenzi abaddu ba Allah balungi obufumbo omuvubuka agenda okuwasa era nandisabe imaamu aluwa wano imaamu aluwa imaamu yebase nandisabye omuntu imaamu agenda okuwasa bamubuulireko afazaali omwezi gumu omuvubuka niye omwali obuzibu bwe tufunye omuvubuka ye kasitaakula agenda kuwasa naye nga tabuuliriddwa nako abo abasajja bemula batwala ebintu byaffe ngaate byali byaffe era abo bemulaba bebakola fe betwandibadde tukola oyo gwolaba bwagaana okugatta teri agenda kugatta taliyo era waliwo omukwano gwange yagaa nti owaye seeka gundi yajja nga ayagala kumugatta ne babuuza omulundi ogwasooka nga teri anyega bagenza okubuuza ogwokubiri ono waliwo amuyinako ewu ng'omukyala awanika mukono nze oyo yawasa omukyala nandeke mu maka kati oyo gwayagala okumugatta naye papa yamugamba genda mumalirize biri naye kati olwalwo imaamu nojja wanaga nti owaayo gwogenda okuwasa mukw'omusajja sigenda kukuwoowa agenda bugenzi wantu n'agamba nti owaayo kaŋŋende mukono owe mukono amugamba leeta emitwalo 2 n'amuwoowa naye oyo bwagaana bigaana kino ntera nnyo okugamba abantu abo naye mbagamba abo bemulaba ebintu bino ebiri mu ffe ebigambo bya nabbi Muhammadi singa byalimu abo Allah abo bandisute na miziki kuba olaba abantu ngaabo juzi waliwo gwe nabadde nnyumya nanga nti haji nti nabadde munakuwavu nnyo nti endobolo yabadde nnemya okuwanga omwaka gugenda kugwako sinnagiwa naye be nagiwadde nasanyuse kale endobolo ng'ono omusiraamu ayina sente aganye okutoolamu zaka mu maali n'olwekyo abaddu ba Allah balungi mbasaba tweyise mu mpisa ennungi bakyala baffe tubeere nga tubayisa bulungi bwe tunaabayisa obulungi bannange ensi eno gye mulaba egenda kutereera baddu ba Allah balungi mu nsi muno teri musajja yenna yasinga kulaga mukwano eri bakyala be ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi oyo yagenda wala nnyo ate oyo kyekyokulabirako kyaffe embeera gye yeeyisangamu ne bakyala be okumanya nabbi yayagala nnyo bakyala be kalube lutalo oba mbaga oba ki nabbi yatambulanga n'omukyala akalulu gwe kagwangako mu Banu Mustaliq yalina abakyala mu Sulhu Hudaybiya yalina omukyala akalulu gwe kagwangako gwe yagendanga naye n'olwekyo baddu ba Allah balungi mbagamba mikwano gyange abakkiriza tulage bakyala baffe emikwano tunalabaga mukwano kijja kubeera kirungi mbebaza okumpuliriza nsaba Katonda atumalire ebizibu byaffe atuwa obulamu obulungi atukingiriza endwadde enkambwe ebyesi bye tusaba Mungu abeere nga abisumulula atuteerereze bizinensi zaffe ateeke emikisa mu bizinensi zaffe ateeke emikisa mu bakyala baffe ateeke emikisa mu baana baffe atuwe ensi yaffe agituteerereza atuwa abafuzi abalungi abanaatwagala naffe ne tubaagala abanatusaasira naffe ne tubasaasira tusaba Mungu asaasire bakadde baffe abaatusooka okufa abasonyi ebyabasobako ng'abantu Allah tumusabe tuli batufudde atuwa abali tunaaza atuwa abali tusaalira tusaasire mu kiseera bagenda okutuyirako ettaka wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil